Twagala okujjukiza aba head teachers abasinye ey'okuna aba secondary schools nti deadline ey'okuwaayo obubonero bw'abaana obwa continuous assessment awamu ne project work y'abayizi abasinye ey'okuna ennaku z'omwezi nga 3 olwokusatu luno. N'olw'ensonga eyo ng'ekitongole tutaddewo edesiki egenda okuyamba aba heads of centers amasomero gonna ageetaaga okuyamba obasobozesa okubanga muwaayo scores zino singa muba mufunye obuzibu bwonna. Bwe twogerera ebitundu 80 ku buli 100 eky'amasomero gadi gasobodde okubanga gawaayo scores zaabwe eza continuous assessment. Kinajjukirwa nti n'abayizi abasinye ey'okuna mu curriculum empya singa batawaddeyo scores eza continuous assessment UNEB tegenda kubanga emuwa certificate. Wiiki eno ng'ekitongole tuli mu kumaliriza okuteekateeka ekigezo kya primary PLE ekigenda okukolebwa wiiki ejja ennaku z'omwezi nga 6 n'ennaku z'omwezi nga 7. Abayizi bo bagenda kubanga bateekebwa ennaku z'omwezi nga 4 ye Monday egya era nga twagala okubiriza aba head teachers awamu n'abasomesa aba P7 okulaba nga abayizi mubayitiramu mu mitendera mubayitiramu mateeka agakwataganya ku kigezo kino nga bwe gali ku timetable eyabaweebwa edda.